Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, His Excellency the Elected President of Uganda, olunaku olwaleero ate azzeemu okukola history mu bitundu eby'ebuyikwe era nga omukulembeze w'abantu yeerondera bannayuganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amaze okuba nga atuuka mu buyikwe weewaawo obunkenke bubadde bw'amaanyi ne pulezidenti w'eggwanga bamwaniriza nga omuzira mu bitundu eby'obuyikwe. Tweyanziza nnyo bannabuyikwe, mwebale kwagala pulezidenti, mwebale kumulaga mukwano, mwebale kubeerawo ku lwa bannayuganda era mwebale kwagala ggwanga lyaffe. Tulina siima nti kino kyennyini kye tubadde tulinda. Guno omukwano gwe mulaga Kyagulanyi Ssentamu Robert ya Bobi Wine naffe gutuwa amaanyi okulaba nga buli kimu kitambula ddala nga bwe kirina okutambula. Tuli buyikwe, Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amaze okuba nga akola history, buyikwe eyogedde. Tweyanza nnyo abantu baffe ab'ebuyikwe, mwebale nnyo, mwebalire ddala, twemujjanga okwo. Guno omukwano gwe mulaga pulezidenti gwe mukwano gwennyini naffe era webale nnyo, webalire ddala, naye mukkirize basebo ne banyabo nga sinayita muntu mulala yenna nkole bwe nti DJ kati manyinze ndi mujwa amaanyi agange nze Alex Wise Mufumbiro. Twegere ddala bakubone kubibone lumuka bakubone kubibone Setawa. Mbadde mbabulira naye nga sinagenda mbindi Mr. President kiriza mpite Chairman Nyanzi mutu wa watu ache ayogereko gye tuli. Head of Mobilization Chairman Nyanzi mutu wa watu mumukubire ngale za amaanyi. Oyo ye Saba Kunzi Kunga Chairman Nyanzi Kunga. Mulaba. DJ omfitinye tompate kayimba naye kale people power ndi muntu wa Facebook njagala baddamu obulungi people power kunga Uganda kunga Kyagulanyi kunga bwe ngamba nti wi mudemu nti wa Museveni awulire wi bwe ngamba nti be prepared nga mwena muddamu nti zimu mbo be prepared. Ngama nti Uganda mwe namudemu nti Uganda mwebale nnyo ekyo tukibamala kambayinemu akayimba kamu kagamba kunga mama kunga tase eggwanga lyo kunga Uganda kunga tase eggwanga lyo baba. Abadde baagala Uganda okujediza mugireke Kyagulanyi yagisobola. Abadde baagala buyikwe okujediza mugireke Farida yagisobola baba. Ebyuma byababulako kakati message emu omusajja w'ekipande oyo musabajje wano ekipande ekyo jangu nakyo omusajja yakiwanise weda ndaba kimuzitoweredde alina message ku kipande kino bannyabo ne bassebo jangu eno nze no message emmala. Njagala okwebaza abasajja abato n'abakyala abato ab'ebuyikwe wano wonna mu Central Region olw'omulimu gwe mukoze okuwaayo obulamu bwammwe. Ekipande kino kigamba no risk no win, no risk no win, no risk no win, no risk no win, no risk no win. Enjawulo gye tulina ffe ku mulundi guno tuli balwanyi ba ddembe, tetugenda kukwata mmundu, tugenda kutwala
Museveni nga tetupyede omuna gw'essasi akikkiriza akubire Mukama mu ngalo. Banyama ne bassebo mumanya bulungi nnyo nti nno gye mugenda waliyo amasasi, waliyo tiyagasi, mwalaba bannammwe abamu baafa, abalala babakutinga ne babatwala ne bababuzaawo, abalala bali mu makomera naye mwewaayo kubanga temwagala mukola ki? Nsaba mulemereko banyama ekyobugaga tebayita Kyagulanyi. Kiri gye muli, omukisa guno gwe mulina Katonda bawadde omukisa, kiri gye muli okugukozesa. Ekisemba kyembagamba wi nekirembagamba temukiwulira wi ekisembayo abasajja nabo bakkiriza batya bwe basampulinga bwe baleeta omutamiivu bwe bamugjawo, baleeta ono bamugjawo. Ate oli muzeeyi akoze ki? Akoye. Ekyo mukimanye. Tugenda mu buyinza kutereza ggwanga lino. Mwebale nnyo. Assalaamu alaikum warahmatullahi. Thank you. Chairman Nyanzi mumukubire ngale z'amaanyi. Chairman Nyanzi, big size webale kuba nti obeerawo wonna n'obanga otulungamya okutambula okutereza eggwanga lyaffe Uganda. Ekyo kikulu nnyo. Mr. President, waliwo omwami bamuyita school fees. Waliwo omwami Mr. President bamuyita school fees. Ajja kujja wakubuzeeko. Omwami oyo yatukolera sawundi eno tutambudde naye okuva ebugiri. Asabye nti akubuzeeko. Webale nnyo school fees. Omwami oyo bamuyita school fees. Yesiiyo ow'ebidongo tutambudde naye ebbanga lyonna. Yagambye nti tumuweeyo omukisa ye nannyini sound. Thank you very much school fees. Nabagambye tetulina budde, tusigaze aboogezi batono ddala tebawera na bana. Kati kanzijewo ono mbabulire ekiddawo. Quick DJ.
kutukumbulwanga musiri yamwe omwana w'eggwanga asomedde na mu bukubi naye era takola okwagala eggwanga bakulanga yennono naye mwe mubitutamya tetufuuse bakagamba lwa mbeera abaana ba uganda lwaki mubatunda amazima olugogerako nga bakupanga olugalumerako nga bakunyula tubikoye mwebale kwagala gwanga lyammwe mwebale kubeerawo ku lwa gwanga lyammwe yamanega kino obudde butono nesinda vaawo nga sibategeezeza nti ennaku z'omwezi 7 Desemba tugenda kola ku cricket of Lugogo yamani genda kubaye konsati yange na 7 Desemba kiteke mu kalendayo mbasaamu gye mundago obuwagizi nalo kwatisiza Mr. President much all the time. DJ Kase in the mix. Our power. Omukono guno mukirize ngutambuziga gwa kitiibwa. Basewo ne banyabo. Twagala people power. Our power. NUP everywhere. Twagala okwebaza abakulembeze bonna abali wano. Bamemba ba National Executive Committee, you're most welcome. Bamemba mwena ba foot soldier, banabuyukwe, mwena mwebale nnyo mwebalire ddala okwefiriza akadde ne mujja mu bungi bwe muti ne mulaga statement nti ne banayiwa amagye ne banatusiba ne banakola buli kimu tugenda kusigala nga tugenda bugenzi muki nalo na bibi na mutima tugenda muki kubanga eno generation yamwe efunye omukulembeze bwe mulina nga abategeera nga nemwe mukola kini ekukyusa obulamu bw'omuntu olina kumala kubanga omutegeera mwafuna omuntu abakola ki mwe bennyini mwamugaggawaza nga jja n'abayimbira nga kino ekisaawe singa mugenda kubanga buli omu abaayo obuswazi bwakola ki ebyo n'abiggalawo ne tumugamba malasi kati naye tagayina mwe mugayina naye ng'ali ku nsonga emu yakulaba nti Uganda ffenna tubeera n'obuki people power our power. Basebo ne banyabo mukkirize banjulire era mbayitire ono mugenda n'omuwendo olw'ez'amaanyi Secretary General w'ekibiina kya National Unity Platform David Lewis Rubong Oya. DJ Kase in the mix. Our power, NUP, everywhere. Abana bageto mugamba ki naye abana bewiikwe mugamba ki mwabalidde empanga leero president ali wano ebuyiikwe era nti mwesunga kuwuliriza president tetugenda kumala biseera bingi sigenda kwogera bigambo bingi wabula njagala kubeebaza okufaayo mu bungi bwe buti kubanga omanyi bano abantu baali balowooza nti tebabimanyi naye kati wenjogerera geto yefuga eggwanga lyaffe era olabira ddala wano ndaba abaana ba booda abasiika capati ku kkubo abatunda Rolex abakola saluuni byonna mubikola era ne mwagala nsi yammwe kyekisinga obukulu. Kakati kambabuuze Museveni n'abantu be batwala vanira ne batwala kyakirala ebikakyo ne babitwala
ne batwala n'ebirala byonna byonna. Kakati kambabuuze, mugenda bakkiriza batwale emwanyi? Mugenda bakkiriza bakitwale? Teri kubakkiriza kukwata ku mwanyi zaffe, kubanga emwanyi tekola ki? Terimba. Era baagala kuba discouraginga okulaba nga mulekerawo okulima mwanyi, naye kambagambe kino temulekeraawo kubanga ebiseera byaffe eby'omu maaso bikyaliwo. People power, our power, NUP, everywhere. Lwaki sibaleka ne tuyita abakulembeze abalala? Ensonga y'ennyanja President kyemanyi agenda gyogerako bulungi nnyo. Agenda gyogerako. Kanji mulekere bannange. People power. Tulina abakulembeze baffe bangi betuze nabo olunaku lwa leero. Njagala kwanjulayo batonotono. Nubian Lee oli ludda wa ssebo. Nubian Lee kati ababongeko. Eti mutwe nawe baagala babongeko. Nawe Don Magic jangu. Dakika emu yokka bakulabe. People power. Our power. NUP. Everywhere. Mbasaba tuwe mu ggwanga etto naye nga tulowooza ng'abakulu. People power nachi kumagala nyobiga panyesa. People power, our power, NUP, everywhere. Never twaliriza bana muyukwe. Bakoli kubeere mukume pisa gye tulaga tulabayo. Banange mwebale n'okulabisa dictator wadde batusindise wala ne mubalazeko nti gye muli. Naki? Don Magic naki? Lwaki bano mbalise? Kubanga bwe ndaba wano ndaba ba Don Magic bangi, ndaba mutwe bangi. Mwebale nnyo bannange bakoli, tubaagala nnyo. Njagala kwebaza abakulembeze baffe ab'oku Secretariat, Sarah Muwoge guno omukolo. Njagala kwebaza abafood soldier mwenna. Bafood soldier b'ebuyikwe mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeerawo olunaku lwa leero. Sigenda kwogera birala byonna wabula okubayitira akulembera parliamentary team yaffe yagenda era n'okwanjula ababaka abali wano. Right Honorable Joel Senyonyi. Promotions. Yani majiki ya kambiamia Uno kwako vyasi kwe maneno ya Eye kwako vyasi kanguza nyereo Siko sobira kuchaka nyo Mwaka kulu kwako vyasi kwa mirende jaka Matute kwa ujiri Kakatele konsati yange pozi yadi. People power, our power, NUP, everywhere. Ebo inga muli bangi. Atulese no mukyalo nga balowooza temuliiyo naye nga gye muli ate mu bungi. So President nsaba okwetonda nzize kiteerezimu ko tubaddeeyo nga tulina ensonga z'ettaka zetulwanako. Manyi waliwo agabbi agatusalako
nga tegayina kigayina kogagala okutwala buli kimu oba ttaka oba ki naye nga njasooka nfafagane nago yokenzije bwikwe bannaye mwebale kutwaniriza mwebale kwaniriza pulezidenti wammwe gwe mwalonda mwebale kubeera ku mulamwa ate kikulu nnyo mmwe nga bannansi ne mututeekako nnyo amaaso ffe abakulembeze kubanga kyekituyamba obutatagalatagala ate bwe tutagala nga mugamba nti kakati gwe genda omuntu amaze okuyayuuka obwo obuyinza bwammwe mbubulina kanjogera ekigambo kimu wangi ali abadde atya kirungi oba ezwi kigenda kakati ndabye abamu muwanike mwanyi babeka balina emwanyi wano tulabe ziizo muziwanise ensonga eyo nsonga nkulu nnyo ate SG abadde abyogerako n'abalala wano nti ebintu bingi bigenze byonooneka kati twasazeewo nti ekimala kimala akamwanyi kaliwo vanira yaliwo moringa yaliwo pamba yaliwo byonna baagala byonoona kati ffenna abakulembeze nammwe bannansi ffenna ne tugamba nti ekimala kikola ki eno si ewalinje Rostock Farm eyagiba mumanyi ekimala kimala baze babbye ebintu bingi babagoba ku nnyanja babagoba ku mataka gammwe pakati n'emmwanyi naye baagala gikwatako ekimala kimala abantu bano ate ekyennaku kati gavumenti egenda oluusi ekwatagana n'aba opposition abamu era n'ensonga ey'emmwanyi tuyina bannaffe betusuubira nti bannaffe betubadde tulowooza nti bajja kubeera ku sayidi yaffe nga tetubalabako ate nga bali ne bali abatwala eryammwe abatwala emmwanyi erinnya limwogerako abo bajemerwanga baani abo n'abalala bangi mwabalonda bali ku sayidi yammwe ng'abantu naye kadde tukyabategeera kakati kikulu nnyo mwe nga bannansi nga bwe ŋŋambye musigale nga mututaddeko amaaso era pulezidenti zijjugira mu ddakiika 3 ŋŋenda kuyita ababaka abali wano mwenna mujje njagala abantu bano babalabe bwe munaayonooneka babe nga babalabe babagobe mukoga ababaka abali wano MPs and former MPs mujje very quickly lwaki twagala mubalabe kubanga nga pulezidenti bw'atera okugamba yemmwe ba boss fe abakulembeze tulina kuweereza mmwe omukulembeze yenna bw'ava ku mulamwa mulina obuyinza obugamba nti kakati oyo agende kamukusiibula nti genda obuyinza DJ kino njagala kikole sipiidi kubanga pulezidenti alina okwogera genda banjulira ababaka bammwe omu ku omu ono omubaka omukyalo okuva e Muvuma Honorable Susan Mugabe okuva e Katikamu Honorable Hassan Kirumira Naboze okuva e Mukono oli yatwambalira ovolo wagi okuva e Ntenjeru Honorable Nsanja Patrick ono independent naye yatwegattako yagaa nti ayagala kyukakyuka naye Paulsen Lutamaguzi Semakula ono wadipe yagamba nti nange kanterere mulayini sema tukwenyumirizaamu nnyo ono embaka akiikirira ekitundu pulezidenti gyava egomba Honorable Sars Godfrey kati tugenzeeko ebusoga
mbaka omukyalo wa Jinja City Honorable Manjeri kye bakutiika. Olwo bagamba nti people power eri Kampala yokka e Buganda ono wa Busoga. Musajja wa mono Serubula Steven era ng'ava mu bendo lyaffe eno e Lugazi. Tugenze e Bukomansimbi abalima emmwanyi Honorable Christine Ndiwalana okuva e Bukomansimbi. Tugenzeko e Kampala Honorable Derek Nyeko okuva e Makindye East.